Abavubuka okuva mu division ezikola Kampala abakuguka mu by'emikono mu nkola ya president yakazibwako erya skilling beeyiye Mulago ewabadde wategekeddwa olukuŋŋaana n'ekigendererwa eky'okubulira abavubuka bano ng'ensimbi obukadde 15 ez'abasubizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe zaatonyedda ku akawunti za ssako zaabwe ezaakolebwa mu division 5 ezikola Kampala okuli Kawempe, Nakawa, Makindye awamu n'endala. Okusinziira kwakulira enteekateeka ya Presidential Initiative on Skilling the Girl and Boy Child nga ye Dr. Mirembe Faith Katana, ensimbi ezaasubizibwa abavubuka bano zaatuuka dda era nga babadde balinze kusooka kusomesa abavubuka bano engeri gye bagenda okuzifunamu n'okuzikozesaamu. How do I go from here to get that money? Ebyo si byakubaluyisaawo nedda, zino ziba ssente za gavumenti mukitegedde. Muyinza mugenda kusomesebwa ebyasaako bitambula bitya. Essente zaffe za kujjayo ne tulya. Essente nzikozesa kyonna kye njagala. Zigenda zitya mitendera ki gye nina okuyitamu nfune essente ezo. Ye James Nambiro, omuyambi wa president ku nsonga z'ebyenjigiriza mu maka g'obwa pulezidenti, ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga yasalawo okuwa abavubuka bano amagezi ng'ayita mu kubayigiriza eby'emikono n'okubawa entandikwa ya ssente ze bagenda okufuna nga bayita mu ssako zaabwe. Made a pledge to these students sometime that after they are skilled, he will support them with the startup capital. And the startup capital was to be channeled through the circles. So as management of skilling, we supported the students to register their circles in their different respective divisions of Kampala. Ye RCC wa Kampala Umar Lule Mauya abadde omugenyi omukulu asinzidde wano n'alabalaba ssente be bazisaka abaalondebwa obuteetantala kubulankanya nsimbi n'okuziwa abantu baabwe nti singa bakwatibwa kaakubajjuutuka n'asaba omukulembeze w'eggwanga abavubuka bano okubongera ssente ng'akalulu kawedde. Very pertinent on issues so that they don't fall into the trap that has been, fallen into by the circle leaders previously. They should vet properly and they should be able to monitor closely. For us, we've assured them we are going to monitor them, we shall guide them so that these monies are utilized effectively and efficiently. Babavubuka betwogeddeko nabo beebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olw'enteekateeka eno. Enteekateeka za jjajjaffe jjajja w'eggwanga lino okubanga omwana w'eggwanga abeera bulungi bw'oggyeko obugagga buli obw'abalala wabula obugagga obw'omu nnyumba ekinnoomu okugasa ddi ne famire yo n'abantu bonna ng'obwekoledde. Amagezi agatuwadde buli abantu babadde basoma ebbanga ddene n'asoma emyaka 2 nga talina kyasobola kwekola. Naye kati wonna wenyenda oba kapucola oba ibudisisa bamu